Mukaweefube w'okusikiriza bannansi okwettanira okugula ebyamaguzi ebikolebwa wano ku butaka bannamakolero nga bali wamu ne gavumenti ku ntandikwa y'omwaka guno baatongoza kaweefube gwe baatuuma Buy Uganda Build Uganda ekivuunulwa nti gula ebya Uganda ozimbe Uganda. Kaweefube ono agendereddwamu okutumbula omutindo gw'ebyamaguzi ebya wano okusukkuluma kw'ebyo ebikolebwa okuva wabweru w'eggwanga n'okubifunira akatale akasookebwako wano ku butaka. Okusinziira ku ssenkulu w'ekibiina omwegattira bannamakolero mu ggwanga Sebaggala Kigozi, kaweefube ono yateebwako omukono omukulembeze w'eggwanga ng'era bannamakolero balina okufulumya ebyamaguzi ebiteereddwako obukonge bwa Buy Uganda Build Uganda ng'akalombolombo ak'okusikiriza bannansi okubyettanira. Eryo lyafuuka tteeka mu gavumenti era n'omukulembeze w'eggwanga yaliteekako omukono. Era mumuwulidde ng'ayogera wano nti takyayagala kuddayo kuwuliza kintu kyonna kikolebwa wano nga weekiri ate omuntu n'agenda ebweru n'akigula ebweru naddala ebitongole ebya gavumenti. Omuntu yenna omunnamakolero alina akolera wano ebintu ebyo ateeka okubisaakasira kubanga gwe mukisa gwaffe. Mu kulondoola ensonga eno tutuuseeko mu mwoleso gw'abannamakolero oguyindira e Lugogo, wabula kitubuuseeko okusanga nga aboolesa abasinga ensonga eno eyogerwako tebannaginnyikira bulungi. Ya Promote Uganda nagiwulirako naye fetubadde tetunnakubanga tetunnagiteeka ku products zaffe. Kampeyini ya Buy Uganda nagiwulirako naye era naffe tukola ebintu ebyaffe ebya Uganda nga twagala bye tuba tukozesa. Sinnagiwulirako naye bwegamba Buy Uganda Promote Uganda era kiba kyekyo kiba kitegeeza promotinga Uganda. Tukiwuliddeko naye tetunakigenda diipu okumanya ekikwata. Campaign ya Buy Uganda at the moment tetunagiteeka ku products zaffe but we are planning to. Enteekateeka ya Buy Uganda Build Uganda newankubadde tennannyikira bulungi yakuyamba okusala ku bisale ebisasulwa bannamakolero nga bafunira ebintu byabwe ttutumu kibasobozese okukola ku magoba agawerako. Ku lwa Kingdom TV, Madri Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.